abasiraamu gye tulina okubeera nga tukola kubeera nti amaanyi gaffe tugagatta ne batagaawula nga ate bakozesa basiraamu bannaffe, kubanga amaanyi bwe munaagagatta mugenda kutuula ku mmeeza. Mukama wange oyagala bukulembeze nti ye kikyona otukolera. Bwe mukola kye bayita mithaq, endagaano, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolanga endagaano n'Abayudaaya, yakolako endagaano n'abashiriku b'e Makka okubeera nga banaamutaasanga, nabo singa banaaba babalumbye naye ajja kuvanga e Madiina agenda abataase. Era singa mubanga musoma history mujja kulaba nti kyekyava ku Fathu Makka, abantu abakuraishi b'e Makka baava ku ndagaano ne balumba ekika ekyali kyakola endagaano treaty, abaali bakola endagaano n'omubaka sallallahu alayhi wasallam ate nga tebaali basiraamu. Nolwekyo ffe obululu bwaffe tugamba nti tubala kukola ndagaano wano nga bw'onootwalanga mu kyaki akawumbi k'essente naye mu muzikiti bw'oba okaleeta, naye nga it makes no sense bw'ogenda mu kyaki nga bagizimba n'owaayo obuwumbi 2 n'ojja ku muzikiti gw'e Nakaloke n'owaayo emiliyoni 3, miliyoni 2,000 ku 3 ng'emizaani ebeeganye okubalansinga. Twagala tukozese akalulu kaffe, omuntu gwe tugenda okukawa tutuula wano tolowooza nakati bwompa emitwalo 10 you will start owning my vote. No, akalulu kange kafuge naye ng'ogafugira ku mazima wano getukaanyizaako nkuwa kino ompa kino. Siraamu muleme kubeera balayisi, muleme kubeera abantu ba muceere.